tuli Bundubujo ne President Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine ebintu bya lobodobo style anti yewe bwati entambula ze bwazikola ensangi zino Gino Museveni ne basajja be ne basigala nga bakanudde amaaso nga beebuuza atayisewo kutuuka yeeyo n'ate ng'atuuse kati saawa eno w'otulabira tuli Bundubujo kitalo nnyo kitalo ddala muganda waffe Western Prince yafiiriddwa muzeeyi we era President Kyagulanyi akozesa labadaba style n'atuuka ku mukolo guno ogw'okusiibula taata wa munywanyi waffe Western Prince oyo gw'olaba atudde ne President Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine. Abantu beekulumuludde okuva ebule n'ebweya bwe bawulidde nti President w'eggwanga Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine ku mukolo guno agenda kubaako era bazze mu bungi abakulumukuse baweddeyo eka nga bagamba tebayinza kusubwa kulaba ku President w'eggwanga Uganda Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine. Kulembeze w'eggwanga yalondebwa abantu bamusanyukidde mu mbeera eyo ali mu bitundu bya Bundubujo in a very good organized mode. W'omusuubira si wabeera. Abaki
Shorton Amado, donc akwenda kuziwiga omulambo akakurugayo tukoletegeka eyokubuga nabeka abantu buli bahumulikane abakutere bisani ceasefire mukutunga kutere bisani obwere twaikye muhumulikane abakutere bisani muhumulikane obaino tere bisani okasi nabagenu olugo humulikane bweba bukakwika okutere bisani tuli hamwe aywa abantu batekateka ati uwasi umuherekere muri magamba mafu uwasi umuherekere muri magamba mafu ikumaniza abantu n'endindi oleka mbagambire enamba y'omugendo gutulindi kubuga omugendo guli namba 2 n'enamba yakana akubuga eyerusiwanu nabugiye erosatu nabugiye erosibi nabugiye esibabi nabugiye wabagiye owakumenga ebi ogono mulindire waawe abawagizi banuko kama kitinisa president atamari kupita kama ya mushinge akutubira ase kututikise akuru nani mwana kwa naye sewa ya tosi tukana tostabe tupande kama kwa mutongere tukane tostabe tulimata ya church party ya kubanja kama church tukana tostabe abandi bakora
Tukubasima abokusemererwa kandi tukubasima abokwisa mutusimbiraniyo tubanje twebundalye tusabe oleka tubanje twebundalye tusabe mukwetwalira porogulamu mu maaso mukabawo twesimu kale kubale tusabe alupulana luhangeseetwa obusoboli bwona omukama tokunda yeyo tagalyetekebwawo Kira mukama obuwasimye kubekeramu omubiri gw'omulemi kandi mubyona mukama watu omukisa gukabye kubungirwa omugendo owasiye omubyona mukama twebune oleka tukoye kutirisa tukusaba mukama osire kubuli emitima y'abantu bonna abakola bonna mukama olomugendo osinde kubaho omutima ogw'okukwera porogulamu yekende omubyona mukama obubadde bw'ogekeremu bulungi Ati tukubasaba kintu kimwe kutusimbiraniye ati listi tuherekereriye era tutusime twesigane kati nukuwa tutunga porogulamu okukoza mu maaso tukuza kubirira njali tukubasaba kutusimbiraniye kutalekana gavumenti abitahapo
twalaba. Saba mukirize abachachi basoke batukulembere nange ngenda kwongerako gye muli Africa naye basaba tubeere ne order tubeere nga tusinze.
Alright, abantu bayitirivu nnyo okulaba ku mukulembeze waabwe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Eno we bafiirwa side zene ebukonjo we batu we baba ebukonjo we bafiirwa eyo church gy'olaba. Awo bali mu church we batu we baba sawa ya kusabira mugenzi. Way.
tufunye okulaba President ow'ekkumi mu kitundu kino ekya Bundubujo ine Robert Obi style mukulembeze ow'ekkumi ali mu Bundubujo olunaku lwa leero. Abaana basanyufu, abakulembeze b'eddiini basanyufu, ba elders basanyufu. Aze kuziikirako musajja we Gwambale owamuyite Western Prince. Olunaku lwa leero ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tukyalina videos nyingi tukute nga tetuli live ng'ayingira kibuga tukyazikulakola abantu ng'ekibadde beesombamu. One love across Uganda, across the country, Uganda and the world at large. Emirimu gyonna gisanyaladde wano ku Lumbe. Amaaso g'abantu bonna baagala kulingiza omukulembeze waali. Abantu b'e Bundubujo leero mwe mulidde empanga. Yabagamba ajja batukako physically, scientifically and spiritually here. Ne bw'aba taliiwo abantu bamufiiringa kuba buli lwatuuka mu kitundu abantu baba bamuwulira bamwagala nga ssente. Okujja wano bantu bedda badduka. Aze kusikirako omukwano gwe Western Prince ye kodenta w'ekitundu kino. Tuli mu Bundubujo district eriraanye amaaso gonna gali ku President. Wetegereze feesi z'abantu abo, wetegereze feesi z'abantu abo zitunula sayidi emu. Maama Munaddiini omulaba naye musanyufu. Tukubasimba bekwaya kandi tukusiima abantu bonna at least nguli twagende yaabo tusiima abantu babadde baganya kusirika mpaka President wayogeredde n'abasaba basirike. Tukugenda kutandika service butongole kandi omulambo gw'omugende tukuguleta mu kanisa nabweki tukuguleta mu Mwanyala. Tukusaba ekwaya ya Disciples of Christ ekubana nabakirembe bane ntulyeteganya kuleta omulambo mu kanisa tukole service yatu omudakika 30 ehuwe mubituwe programu seeka omugeni watasobole kutubugira mukama watwasiimo wale tulalibye kwaya ese mini wale tukusaba bakama beka mweye mule kutekaniza omulambo obutungire na mejenji nambali tukuta omulambo tutandike service butongole. Tubasaba mutuyange mutukolere mukuwe tutandike service. Tuli mu kukungubaga bo ene bukonjo we batwe bakungubaga na mazina. Tuli mu service tuwerekeddeko muzeeyi Baku Amon ngone tata wa Eastern Prince Western Prince mukwano gwaffe ate olwanyuma n'akyukakyuka. Tuli mu church.
twasimwe tubaterere mu ngalo abagwayaba baterere mu ngalo naboki tukubasaba bagenda batandike sabu mutongoro tukusaba ekwera kuya moving stars kuruga karagaragia moving stars karagaragia Mesa nukuwa kirimba tunatekania kutaha mukusaba okwetokyo wao moving stars wala ya moving stars kuruga karagaragia tunasa kutaha mukusaba Moving stars, very okay. Are you okay? Yes. Moving stars, you are very welcome. Come on the stage, come on the platform. Moving stars, I'm not seeing it. Where are you? Moving stars? You kutoka kwa yonji? Wasi moving stars mwangu ye. Lakini niko kwa tandiki. Praise God, members. Mukama tosimwe. We call upon for silence. Tukasaba abyo bukutu. Esabisi abayingira mu butongole. Tuye bukutu esabisi abayingira mu butongole. Tukayingira no mubiri wo muyindi. Kwa hiyo ina mwimba ya mwimba nukula makute nesiwa bahemba. When the song or a track is good for you, you can even you come and communicate and tell the people to come down, please. You are welcome. Hello. Basimbye mutya. Mbadde mbasaba tugezeeko okkakkanya kubanga emabega eyo security gyeri. Bwetubanga tulaba abasirikale nga batuuse wano tetweraliikirira, tetudduka, tetugenda kubanga bali ku mulimu gwabwe naye tebagenda kutuuka wano. Bali eyo emanju, bali emabega bagezaako okutukuuma. Buli omu akuuma eddembe, buli omu mu kitiibwa kye. Mr. President, Wambita Kamanda, ndi musirikale nkolera wano. Webala okujja naye weetuli tugezaako okutetenkanya n'okukuuma eddembe. Tweyanziza ssebo. mwebale munno banabusunga tukusaba tulina bagendo bakaniyo obwabo abakwesa oyo ye DPC weno amugambye Mr. President obukuumi webuli tuli kwerekerako security eriyo tesi kukola kintu kyona kuyesi kulinda businge bwabo kaligo bwere bukwika president w'abantu bambire so
tusabe kiande kirana ng'abantu bo basira kimwe twikirespektinge tutayemo bikoko tusabe tutigara kianda nangano nuge nuwatatu kuna tuinage tusibitane kuba na butubuga so kutukutu etubo nitwe kontrolinge omusasa bwere bukwika akutubugira oreke tusabe tubona buri muntu eskane aga ndatunge mbara kusama werembo ekiye wembajo bakubuga mureke tuwe respecti ekanisa yatu edube etutware omumaso mwebare muno mwakwe kiande mwebare muno DJ continue.
bakyuke nteekate Alright, muganda wange tuli eno tuwerekeddeko taata wa mukwano gwaffe wa Western Prince. Taata we yavudde mu bulamu bw'ensi. Abantu bangi nnyo olw'essanyu olw'okulaba ku pulezidenti waabwe bangi balemereddwa n'okutuulako nga webalaba. Wabula abantu beno tobanyooma, amasimu balina gali agamalayo, so bazze mu bungi beerabire ku pulezidenti waabwe. Jjukira mu kunoonya akalulu akawedde ababakomye eri tebabakkiriza kutuuka eno. N'olw'ensonga eyo olwaleero balabe ku pulezidenti waabwe balemeddwa n'okwefuga abantu bangi nnyo lwakuba abamu bali mu miti ekiyinza okubeerera ekizibu nze okutuukayo. Omukulu oyo gwolaba ye yafiiriddwako kitaawe amanyiddwa nga Bakulu Amon eyavudde mu bulamu bw'ensi eno. Omukulu oyo Western Prince musajja mulwanyi nnyo gye buvuddeko yali yawambibwa ababyokwerinda naye ne bamala oluvannyuma lw'ennaku 34 ne bamuta. So olwaleero asiibula kitaawe muleke tusabe. Bwana Ruhango obusobozi bwona isa Mukama waffe Yesu Kristo kasomeka nno tuli munju eno ab'obusaasi bw'omugenzi wetu Amoni yakufiirira omwire emirimu y'ensi obutwagenda kutaama savisi ye tutebembere tuliza okukora kandi kiriza obutulezi bw'omusavisi eno abo Yesu Kristo omutanzani waitu. Tena ntija kuenera ngendera yetu ya kanisa tutandika na kizina Sanju na Kemo.
ebigambo ebyokutererera abo abakuye kandi ebigambo bini tukubisomeraga abalaboka abakuye babatizibwe abakuye bali munda y'ekkanisa kandi abatasoboye kwediga ebigambo bini biri mu lugero olutooro kandi tukakoma kubisoma tukusomerwa Ezabuli eya 39. Ninyowe kuhumbuka n'obwomezi n'okwagamba Mukama waitu anyakwikiriza nyowe n'obwala bafiire aliombera kandi wena anyakuombera naikiriza nyowe taarifa ebiro byona manyire nti omucunguzi wange aikalaho kandi nti aliembeera hansi ya mpero kandi olubulu omubiri gwange olukamala kuwerekeera baitu hatali omubiri gwange ndilola Ruhanga owundilola abange n'amaiso gange ogalilola kuni tali ondi tutalete kintu omunsi kandi tikisoboka kwiha mu kintu Mukama akamba kandi Mukama aileho ibara lya Mukama likugizibwe. Tukusoma ebigambo bini by'Ezabuli eya 39 bikagamba nti nga yelindaga omu mihanda yange itasiisa olulimi lwange ndabohakakana kange omubibi bwona omaiso gange tukabuna n'enture tutali kugamba ebigambo ebirungi n'okuganya kwange kwakanya omutima gwange gukonca omunda yange obongaba ntegereza omulugworyokya nubo nagambira olulimi lwange Mukama omanyire empiko yange n'empiko y'ebiro byange okweri omanyise okundi muceke dora okufoora ebiro byange ng'ekitambo n'emyaka yange omu maiso gawe kikiri kintu na munanuko omugonga wena obaraba kunire muno obaroya gonga mananuko abantu bona bagenda nibasana nk'ekituro mananuko gatuntura busa omuntu ayahura itungo atamanya aliritwara kandi hate buno Mukama nintegereza ki nikunihira iwe onyireho mu byokusisa byange byona otamufwera ojune okubondabondema onyihe omu byokusisa byange byona otamufwera ekijume ekyabatomatoma okakirera obobonabonesebwa okwohuna obwokusisa omu mwerima kimu ebirikibwe okwenjara mananuko omuntu wena anyarota kwonga hura okusaba kwange ayi Mukama waitu onyihe omuge gwawe mpairemu amani ogwokutera okw'omukono gwawe aitu nyowe ndi muhangike na mberoli omukuganyira okubonabonesebwa nyowe bona obakabali omukuganyira esenguro amani utunturugire hamu okuhungira omuganyire ngarukemu amani ntagaugire hamu okubura ekikirisa kiba bisitwe nahali omana nahali omoya rukwera nkoko kikaba kirikara nakara nuko kiriatirinu kandi ko kiriba ebiro n'ebiro amen kali abande ntusobora abaina mbere kwikara those who have where to sit we shall request you to sit and we listen for the reading abaina mbere yo kwikara kamwikare ne kubatusomere ekitweka chetu kyekino abotahirikala mwikare batusomere ekitweka chetu echa kino cha Munabwire. Asante wenye wanafasi ya kukaa, tunawaomba mukae kimya kwa somo letu la leo. Asante sana, Mwenyezi Mungu wabariki. Kale Mukama watu asimwe muno. Ekitwike kyatu ekitugenda kusomerwa akuherekererya omunakyatu Baruch Amoni
tukusangana mu Baroma nsola 14 kutandika na lukala lwa musanju. Ekitike kyato ekyokubanja kandi ekyokumalirira tukusangana mu Baroma nsola 14 kutandika na lukala lwa musanju. Aliwo omutwe okugamba kuti bateke n'abagumye mu kwikirija olukala lwa musanju. Taliyo omuntu n'omwe ogwo akayo abuwe enkapa kandi taliyo omuntu n'omwe ogwo akukuwaga Ruhanga atasiimiye. Ntwakayo tuli bomiri Mukama neye akukubaga Mukama neye akubaga aleki tuliyo bomiri. Tukakukuwaga Mukama neye akubaga asimie ate tukuwe. Nabweki nankaba tuba tuli bomiri keda tukuye tuli bantu ba Mukama Yesu. Ekinekyo kyalekiye Kristu akuwa kandi awumbuka niko akube kuba Mukama wabakaye n'abakuye. Oye ekirekiye enweba ekirija nimutwiranga n'amesango kandi kirekiye nimukayangana eke etuwe bona tulyemera mu maaso ga Ruhanga wa musango. Kandi kuwe ngo Mukama agiriati ngo kuwe ngo aka ngo kuwe wakabalio biro nebiro buli muntu aliteria maru ande na mwana leo etuwe bona tulyemerera mu maaso ga Ruhanga kutwiribwa musango. Kihandikuwe ngo Mukama agiriati ngoku ndi ogwakabalio ogwakukalago biro nebiro buli muntu alintereria maru kandi atule beni ngokonde Ruhanga. Ti bwerobu buli muntu alietongano ewa Ruhanga abwa ebe akolaga ekitike kyato alane kyakoke. Hallelujah. Praise God. Mukama watuasimwe. At this juncture wherever we are calling the choir, golden choir, to give us a track of the deceased. Tukutangirira bakwaya ba golden kwisa kutwa kirimbo nanga bali na kirimbo ekyo musasone bamali kukombuzinga kirimbo. They have composed for the deceased his own song. Therefore we request you to come on site and give us that track. Thank you. Golden. Masahano. Wait for them to come, DJ. Ovale ndole kebab. Should be
Oloholo.
Kristo rimanga kwetika Yesu musai guna ziza kewaza Yesu murokozi. Hallelujah. Praise God. Karibu kama watu wasimu. Praise God. Tukutwara mukisagone kusima mukama ruhanga. We take this opportunity to thank Almighty God owasoboleseye kutoa ekiro kini for has given us this day. Nanga byakahana muzeyi Amoni, for he is the one who created the deceased late Amon, kandi ni apeto mmoja, and is the one who has taken his spirit. Abaki akasokana at this juncture kutwara mukisagone buli muntu we. We take this just to welcome every person owasobe kwisa kutuguo akizibukire kyatuguyo that has come due to this cause of death. Nabweki bana ba mukama, for these children of Lord owakwete kuluga niyo musomesya wekanisa. The one speaking is the teacher of this church. Ekanisa ngokwetega Sayuni Church of Uganda, called the Sayuni Church of Uganda, mubulisya wa Bunyangule parish, kandi wasabadikoni oba mubandi achidikonare mubandi obulenzi buyaka oba west jole diocese western Penzoli. Nabweki tukupangirira abantu bona abakubikwisa, and therefore welcome all of those people that are coming. Tukusobola kukumia buli omu mu kitini sakire. We shall not manage to call every person his dignity. Nabweki tukutanga abantu bona abakubikwisa kutuguwa. Welcome all of you for coming. And welcome all the government workers. Welcome other members of different denominations. Feel free and feel at home. At this time again, we request you allow us to come. We shall all work a hand and welcome the president of NAP, our president. We welcome you. Thank you for coming. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Allow me welcome my fellow workers, church leaders, and they are the Anglican, and they are the Anglican religious leaders. Welcome for all those church leaders who are around to stand up and work for us. Thank you very much, our church leaders. We welcome our vicars. And welcome our reverend. And the one who will welcome the archdeacon. Our beloved friend. Stand and wave us for and we shall make our archdeacon to stand up and wait for us. Praise the Lord, the members. Sorry. For this instant days to have gone. May God comfort you. Amen. Praise the Lord. We have few notices. We want to inform you that this Christian we are married today has been a stronger Christian of Anglican Church, has been a member of Sayuni Church of Uganda. We request for you
your more prayers, we shall never replace him. He's irreplaceable. May his soul rest in eternal peace. For that, our Lord be with you. Amen. Amen. At this time, as we prepare for the word of God, we shall call a choir from Bunyangule called Women of Christ to come and give us a track. Thank you. Let us keep silence, members. Members, my fellow youth, keep silence. Women of Christ, thank you. Women of Christ, Bunyangule, women of Christ, Bunyangule. Wait for the time of speeches. Yeah, they wait. DJ. Tuli Bundubujo ne President Kyagulanyi Sentamu Laba Bobi Wine. Embeera bwetyo bweri kulumbe olw'okusiibula taata wa munywanyi waffe mukwano gwaffe Western Prince Wambale oyo musajja w'amaanyi, musajja wa njawulo mu struggle eno era akoze bingi nnyo olwa struggle eno. Kati essaawa okusiibula muzeeyi yavudde mu bulamu obw'ensi, tumusaasira muganda waffe kitalo nnyo, kitalo ddala ekya muzeeyi era nga ne President Kyagulanyi Sentamu Laba Bobi Wine omukolo guno kwali nnyo. Abantu beekulumuludde bangi okujja okubaawo mu kusiibula taata waffe ate era n'okuwaniriza President Kyagulanyi n'okulya ku bigambo bye. Nsaba okkirize tuwummulemu katono naye nga nkomawo n'ebirala bingi ebiri Bundubujo. Mukama tunasaba bankuumire bataayi mweraba.